Kale, gwali ku There's Still Hope, There's Still Hope to AJ Media, Dreams and Visions, ne Kids Channel. Kane twabateereddeyo dda ku Kids Channel videos emusobola okulaba oba zemusobola okuba nga muwa abaana bammwe, so tubadde tusaba mugende mu subscribing kweyo channel. Bagita There's Still Hope Kids Channel, not Kids Channel, There's Still Hope Kids. So saba awo link tusobole okuba nga ate tujikuwa ku birooto twakuteereddeyo ddala kyoloota ng'odduka kitegeeza ki te wali ku Kids Channel tukuteereddeyo especially abazadde very careful n'ebika bya paadi bye muwa abaana bammwe. So tubadde tukuwa ku bika bya paadi ze bye mutateekeddwa kuba nga muwa abaana kubanga bigenda baleetera kye tuyita infertility one. It's a newly order program abaana okuba nga tebazaala. Guno gwe mulembe abaana bammwe bakula ne bakola embaga naye nga tebasobola kuba nga bakola ki, tebasobola kuba nga bazaala ng'okuzaala kizibu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ne bafuna kansa w'abaana n'ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okubeera mu pads ezo kasita nga toli mwegendereza nakika ki omwana wo pad ky'omuwa ogula buli gy'osanze, it's not good. So eyo video ejja kuba y'abazadde n'abaana abawala, ojja gendayo ku mukutu ojja giraba n'ebika ebyo bye twogeddeko. Kakati nakolera wano ku There's Still Hope ne There's Still Hope twagala okuba nga ate tukulabula omukyala ayokya paadi, toddamu tugenda kuwa ensonga, toddamu kwokya paadi. It's not good. It's not good. Ensonga ze tugenda okuwa ensonga zirimu eggumba. Lwaki tukugamba stop burning your pads. Used, I'm talking about used pads, not these new ones. As the new ones you can burn them. I'm talking about used. Kyokozesezza ate igwe n'ogyokya si kirungi. Kyova tugambye genda ku There's Still Hope Kids asaba link ogenda olaba ebika bya paadi byotateekeddwa kuba nga owa baana bo okusobola okuba nga ate babyambala. Kale ekisookera ddala waliwo mu nsi ey'omwoyo, nagambye ensi ey'omwoyo eri sooriyo ate otagitegeera oyinza okukomekereza nga ate ovudde ku mulamwa. Mu nsi ey'omwoyo tulina ensi bbiri, tulina ey'obwakabaka obw'ekizikiza n'obwakabaka obwa Katonda. Mu nsi ey'ekizikiza emyoyo gyayo gyonna gibeerawo lwa musaayi. Balina okuba nga banywa omusaayi, oba balina sacrifice zirina okuba nga zigenda mu maaso. Ensi ey'ekizikiza okuba nga erina dati ability gyekozesa oba okusigala ng'eyimirira. Awatali musaayi ensi ey'ekizikiza tesobola kuba nga ekola ki, eyimirira. Naye twebaza Mukama waffe nti ffe we no longer stand on blood. Saddaaka yaweebwayo ya Kristo once and forever. So tetwetaagisa, naye ate balibo bakyaliko eyo system kubanga gino emyoyo gye bakozesa gibawa amaanyi, girina okuba nga gisooka kunywa omusaayi negifuna amaanyi. Kakati spiritually tulina emyoyo mu nsi ey'omwoyo, tulina emyoyo nga gyo gibeerawo ku ki, gibeerawo ku that aroma of the blood. Nkuzayo mundagaano enkadde buli we baayokyanga saddaaka, Bayibuli ekugamba nti ng'egenda mu maaso ga Katonda as a sweet aroma, ng'akawoowo akalungi. Ng'era essaala z'abatuukirivu Mukama zimuwunyira ng'akawoowo akalungi. Aba ayagala oziwuunyiza buli mutuukirivu wabanga asaba Mukama batayagala olekere bemuwunyira bulungi. Kakati ne mu nsi ey'ekizikiza tulina emyoyo sitaani ono yakopa buli kimu nga zo zina dati ziwunyiza ki, zifeedinga ku that aroma of blood. Era wabaawo shade of blood, ziwulira bulungi, ziba zaagala that shade to continue and continue and continue. Simanyi oba ofuna bulungi nga in fact ziteekamu nnyo okulaba nga kiwa musaayi oyo akola ki, yeeyongera. Kati buli w'okwata paadi y'okozesezza n'ogyokya, ogwo omusaayi guvaamu that smell. Gweyinza okuwunyira bubi
but mu nsi ey'omwoyo tulina spirits nga zo ziwunyira bulungi, that sweet aroma nga ziwunyira era nga ziba zaagala you continue burning. So in that act you are offering a sacrifice to the devil. You are what? Offering a sacrifice. Nga olwala nti wano edda mu ndaganikadde baali bawangayo saddaaka, ninga ki? It was blood. Ensolo bagyokya, omusaayi gwawe, bintu bingi ebyakolebwanga, but kati na wano biwoyokya paadi yo, let me tell you, use it. You are offering a sweet aroma to evil spirits. Era nga tuzina zo zifeedinga ku sweet aroma. Bio it is sweet, but it's not sweet. Tubitega it's not sweet, but muzaye jizikiza bio biwuliranga it is a sweet aroma. So bulukwata paadi n'ogyokya, use it. You are offering a sweet aroma to evil spirits, and you are giving a sacrifice for them. Imagine, I don't know how many sacrifices they have been giving. Naye so kirungi kwokya paadi gy'okozesezaako owaayo saddaaka. So bantu bangi balemereddwa okuzaala nga si muloge si ki, but bitukola nga bitusiba. So if you have been doing that ng'ate omwana abuze, try to leave it out. I'm telling you, you'll conceive. Ate weogaye Mukama nsonyiwa, oluusi kye mbadde nkola kiyinza okuba nga tekibadde kirungi. So buli w'ogyokya zo zifuna sweet aroma oba oziwadde sacrifice evil spirits. Kati mu kuziwa sacrifice kitegeeza you have offered your fertility to them. Oba kujjukira liba jjiri eriba likoze ki, erivuddemu eritali fertilized. So you are offering the fertility to evil spirits. You're offering it. So there are things tukolanga, you people, we do it ignorantly, but the results over the capacity nga ziri very high, nga zigenda tukostinga okuba nga tukolashe, okuba nga ate tuzijjayo. So once you continue that act okuba nga obanninga pad, no, we continue burning it, kitegeeza you are offering your soul, or you are offering yourself to these demons. You are offering your soul or yourself to demons. Oba weewaayo nga saddaaka, oba obuwaayo emmemeyo nga saddaaka eri emyoyo gino egyaki, emyoyo gino egy'ekizikiza. Era ekyo kyokola you are hosting or inviting demons. Inviting demons to take the sacrifice. Let me tell you, there are things we speaking but these things, let me tell you, to understand the spiritual realm or the spiritual world, let me tell you, it is very hard. Not everyone understands the spiritual world. It is very difficult to understand it. It needs your obedience, it needs your sacrifice, you yourself as a sacrifice. It takes time. It takes a lot to understand the spiritual realm. Things may look crazy when you sing. Something is very simple. It has no even impact. But when you carry it to the spiritual realm, it has a big meaning. So we need to be so careful. Some things we do unknowingly. Some acts, like burning a pad. You may ask which danger or which harm am I causing apart from air pollution, what? You may not know what will take place in the process of burning it, but you are burning a blood which is on the body. You are giving a sacrifice to the devil. So this act of burning pads is not good. And these are spirits. We have spirits who feed. They feed on that
aroma of a blood which is on the pad which you are burning. So in that process, those feeling well, they feel well. They feel like you should not even stop burning. You have to continue, not knowing that in that process you are giving out your fertility to demons. There is no conceiving. Things of conceiving of I'm telling the truth. Conceiving becomes a problem. So that's all about. We need to be so careful. This morning, that's the only advice I wanted to give, especially my mothers and sisters. Stop that act of burning pads. That's why some people have failed to conceive. Totally, they have failed to conceive due to this process which they are doing unknowingly. For them, they think they are doing all environmental cleaning and other things, but in the spiritual realm, be so careful. Some things which you are doing here, they may not have any impact or negative impact physically, but spiritually there are repercussions of that act. So you have to be so careful. Kiba tugambe you agenda subscribing ku channel y'abaana atugenda kwogera ku pads. You parents, you are so careless. You have neglected when it comes to meaningful or decisions ezamakulu concerning our children. You shouldn't buy any type of a pad for your daughter. No, these pads which are on market, most of them, these are demonic pads. Ninga ziletedwa one for the sake of the population agenda, reducing the number of people, population. People will not conceive. Two, adultery. Saga. Some pads was ambala. This guy could let last. Coming out. Sometimes you speak things and you people you think you are even to be to see the kilo loose and gamba. Shall not speak this, shall not speak this. But all abanga chisuse standing a jogo lirisuse no gano. Nevertheless, though I refuse to speak this, now it's high time I speak about it. Kati zenkugambye, you have to be careful with pads. Wegendereze ebika bya pad byokola ki agenda ku mukutu ogwo ngena kuwa some lists pads zotalina okuba totally nga tolina ziwa abaana. You know, in some countries kino kyaba mu bageno kitegeera abali mu bite mugala kitegeera. Some countries they baleta some proposal about giving free pads in schools, but those pads they bagala oku distributing where they bagala okuwa zezire annually order program. The annually order program webajikuwa one etwa oli virginity yo jerabire. And you know what it means, losing virginity? Losing virginity, it involves okuba ng'oyiwa omusaayi. There is no virginity evaawo nga tewali blood shed. Kati things about shedding blood, those are covenants. Kankoma okyeka temubitegeera. Ndeke. Kale baagaliza olunaku olulungi kangendeko ku channel y'abaana eno ndaba abazadde bano balabulemuko ebintu nga ebiyinza okuba nga bitambula. Banaye waliwo yalese proposal agaba naye Oluganda nga tetulutegeera Jamiru. There are people abroad who need to at least to have a clue of your information, but the language is limiting them. What can you do upon that? So we are processing.
era tekikwewuunyisa nga tuzze ne channel ey'oluzungu. There is still hope English. There is still hope English channel. Twali twagitandikako by then, naye gy'olaba gye tuyita there is still hope too. By then oluzungu lwange lwali lukyali lubisi nnyo. Twali lukyali lubisi ate nga ndutyo lugezesa, naye kakati nafuna confidence. Olulimo I have confidence in you. Jesus. Now I got confidence in Jesus. So nevertheless, I'll use the little English I have to make sure this information is distributed across the world. So in a few days from now, we may have we may have the channel started. Era tugenda kuddamu byonna, all the information joina ku the Still Hope mu Luganda. We shall translate it. Njagezaako ability gyenina ate nayagala okuddayo ku ssomero. I upgraded my English, but this little I have, I know people will understand by the help of the Holy Spirit. So anytime from now we shall have that English channel, mainly yonga tugenda kukwanga tumenyamenya whatever we talked about the Still Hope tujja kuba. Why we brought many channels? Twagala ku making ebintu order nti omuntu abayagala kina agenda wano, omuntu abayagala kina agenda wano. Twagala bimixinga ey'abaana tubenga tugirina, ey'ebirooto tugirina, gwatawaanyizibwa ebirooto n'okwolesa batamanyi gye bitegeeza kitoloota lwaki obyerabira. There is still hope mainly eno yo tugirina ekwata ku nsonga endala. Then English tubenga twagala kulichinga global kuba sitaani tali mu Uganda yokka. The devil is worldwide. So when we talk things in Uganda, tuba tuli meetings, there are people who need such information. So tujja kubanga nayo tokolashi, we bring upon that English channel naye sobola okubanga ekolashi eyamba. Channel nga nnyingi yo by the help of Holy Spirit, Zephaniah. I think Zephaniah mekanya mukaaga. Not by power, not by mighty, but the help of the Holy Spirit. Sirwamanyi sirwa buyinza. Naye olw'omwoyo wa Katonda ajja tusobolesa buli channel ejja kubanga efuna kyeteekeddwa okubanga efuna. I know what it takes or what it costs. Olaba eba channel emu ng'ekukostinga. What about those channels? Naye Mukama mwesigwa, he will facilitate. Baagaliza olunaku olungi. Beere bulungi.